wabadde ovaawo mpitewo ku ssetendekero wa Makerere nkya ya leero poliisi bwebadde erwanagana n'abakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti abadde bazze okusonda ensimbi ezinaayambako okusasula ebisale by'abakozi ba ssetendekero. Kanyolagano kano poliisi ekutte abayizi b'e Makerere n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ng'abasukka mu 10 okubadde omubaka Mubarack Munyagwa, Ingrid Tulinawe ne kansala Muhammad Segirinya n'abalala bangi ng'era batwaliddwa ku poliisi y'e Wandegeya nga bawanda bisongovu. You must open the university. You must open this university. You must open Makerere University. Education is a fundamental right. A fundamental right to every Ugandan. You cannot take me. What have I done? I'm standing there. I'm Tungusi. Your friends are killing me. Wait, even that guy. Even that guy. Arrest him. Arrest him. It's my constituency. But it's my constituency. Poliisi okukwata abantu bano babadde ku wankaaki wa ssetendekero nga bakwataganye n'ebintu bye bagenda okutunda okugyamu ssente okusasula abakozi nga kuno kubaddeko embuzi, amenvu, amatooke n'emicungwa ng'era poliisi ebibajjeko ne bitwalibwa ng'ebizibiti. Okusinziira ku atwala poliisi y'e Wandegeya Jeje Mucunguzi, abakwatiddwa bakuggulwako emisango egitali gimu ng'okusaalimbira bye batalina kuyita, okujeemera ebiragiro bya poliisi, okwonoona ebintu mu bugenderevu n'emirala mingi, era batutegeezezza nga bwe batafunangako okusaba kwabwe. Omukulembeze w'eggwanga yatugamba nti university yagigalawo n'agiwaki poliisi, okay, ne few management. Kati bana balese ebyobufuzi bannange bali mu kwonoona n'erinnya lya university. Ffe ng'engeri tumanye ku Makerere University tesaana kujja wano n'embuzi, embizi, amatooke. They are not building for the future. Bwabeerabiddeko n'agaabwe bawakanyiza ekya poliisi okulemesa abakulembeze kugenda maaso n'okusonda ensimbi. Gavumenti yalikiriza abo abantu abaagala okuyambako olw'ensonga kuba ye terina busobozi busobola kutuyamba ffe ng'abantu naddala ffe abakolera kwano kumukulirwana wano ffe tunyigirizibwa nnyo ng'abaana tebasoma. Bannabaffe abadde temunnatuuka waggulu nabo tebakyasoma olw'ensonga titukyalina busobozi busobola kuweerera abaana abo tubafunamu. Gavumenti enaabanga kyesigazzaayo okutunda ndowooza ge makago bwa pulezidenti naye nga ne yunivasite kirabika yatundibwa kuba kati baba nga vuddeyo abaagala okugikwasizaako wakati mu kulemererwa ate nakyo nekiraba nga kikyamu. Fe abantu abali eno tuba tulowooza nti waliwo ekikwekeddwa. Baana baffe bali muno, bali mu Wandegeya, bali mu tawuni, bakola bwamalaaya. Tugamba katu joininge effort tugulewo university, twogedde ne ba lecturers sente zetu tunaabafunirako eno ebeere fundraising nga start. Bagulewo abaana batandike okusoma. Kati bano bakifwe simanyi oba bannayuganda oba baki oba bo baasomerawa oba tebaagaza abaana balala kusoma simanyi. Poliisi ekedde kuyiwa abampi n'abawanvu okwenganga embeera ku ssetendekero ono ng'era ababadde beenyigidde mu kwaza babadde babedde mu poliisi nga buli ssekinnoomu abadde ayazibwa. Akacyankalano kano kaddiridde kano Dr. Kiza Besigye okuvaayo n'akoowoola bannayuganda bonna okweyiwa ku ssetendekero olunaku olwaleero okulaba nga basonda ensimbi ezinaayambako mu kusasula abakozi ba ssetendekero. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV Amalindirire. This is Kingdom TV.